bagamba president waffe Bobi Wine osibizza abana b'abandi Bobi Wine kimugamba mmwe basirusiru mmwe kimugamba nti Bobi Wine ayina amamundu era abamu ku ffe twagamba family zaffe nti bwenkeranga kumacha n'obulira nti geta agukoze mbokanga bubuusi oba mumbukanga bubuusi musigale nga musonga nze ngende neebaka kitegeeza nti olugendo lwange nze luba luwedde lujja teriyo gwe bagenda bajja mu mbaawo ffe family zaffe zibadde zigezangako bannanga abaana baffe n'omubuuza nti wange maama oba jjajja oba taata kyogamba nti ebijja byaffe bye biriko abantu abayitirivu byonna biriko bantu bafa politics Bobby akolera mu 7 si bwe bagamba kati ate bakwatirira ky'abaana be bakolagana nabo bw'abanga ono akolera bali bannange empuuga watukola bubi mukwano gwaffe mulugube ate Kenzo watukola bubi mukwanyi wange mulugube Eddie Kenzo sagala kulimba nti sikola ki simanyi naye ndwawo mulaba ndiri puzzle simumanyi akola ngani muyimbi yayimba ki enkudi sirumanyi n'oluyimba siruwulirangako nze genda ogule emmotoka njitwalewa ovuge oleme kufa nga tuguze ngenda gula ya mpaka si ngamba nti ngende ngule emmotoka oboba liri pazo gwe twogerako Bobi Wine yali vixen mu video ye ndaye kasaabiraba lujja tekikwetagisa kusooka kusasula okulaba ekituufu oba okujoininga ekituufu awo ensi ffe si we tujagala ebeere nti kinneetagisa okusooka okubeera ku musaala oba okunteeka ku musaala ebimu tukozese magezi tebyetaaga kulowooza nnyo just wadde tuli mu nsinga okutegeera kwafuuka kwa bbeeyi naye olumu twekake tutegeere amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Risto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala bayina diapers oba ziyite pampers okuvira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala n'ebyokwewunda mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo nze lujja omulungi atulaba okwetolola ensi yonna mbabuuzaako nembabaza okubanga mugoberera vidiyo zaffe ez'enjawulo era nga nkusaba ekintu kimu nti wolaba vidiyo eyo ne wabawo ekikolera gisheyaringire munnowo ayinza okuba nga tafunye mukisa kuwulira ku bigambo bifaananako nga bino bye tugenda okuba nga twogera olunaku olwaleero nga ndi ne muganda wange Ghetto Speaker okuva mu NOP oba sebo nyanjula ow'amaanyi g'abantu so ng'obudde kuva mu NOP osobola okugamba okuva mu Uganda ate era ne NOP sijeegaana kubeera yejjengwa we ngamba nti okuva mu NOP mankutemyeko ettabi erimu oba ntemyeko ettabi tulina omunnayuganda Ghetto Speaker maanyi g'abantu okuva mu NOP awo kiri kitya si wabi kuba sibo yagala bakitegeere ate era ndi proud kuba nti ndi ekyo so kati yonna enyanjula gyonnyanjula it is okay ate era nga foot soldier ndoza kyekisinga butereevu kyekikiggala kyonna awo tetunnavaawo bbanga lyonna sooka obabuuzeeko tutandikiraawo yes baganda baffe abatulaba
buli omu gy'osinziiridde. Waliwo baganda baffe abatulaba abatali mu ggwanga, waliwo baganda baffe abatulaba nga basinziiridde mu ggwanga. So mbalamusaako n'ekiramuso ekitukuvu nti asalaamu aleikum baganda baffe abasiraamu, ate baganda baffe ab'enzikiriza endala nti omukama mulungi kiseera kyonna, omukama mulungi era zembeera zeweewaawo. Wamu era kampiseewo ne kano njagala okukulisaayo baganda baffe oba njagala okukulisaayo baganda baffe mu kisiibo wamu ne Yidi. Kansuubire nti Allah ajja kukkiriza essaala zaffe. Yes man. Naye nga gwe essaala yo enkulu eyinza kuba ki nga tutandika? Bannange essaala yange Katonda senga nsaasira nemba nga nkyali mulamu nendaba ku Mwami Museveni ng'agenze. Kyokka kimmala. Essaala yo. Kubanga ebisinga mbirina. Siri mugagga nti ndi mugagga naye ekitono nkikola ki ekinsobozesa okubeerawo sisobola bulwa kikomando. Alhamdulillah abaana ndi muzadde omukyalo omulungi omuyina maama wange so kati nsigaza kusaba ekintu kimu kulaba ku Mwami Museveni ng'agenze mpozi ne owe mula ngenda kuva nno ku interview yo ogambye ani kale Mpuuga yani agenda kujja ku kya president. Sebonze manyi Bobi Wine ye mukulembeze wange abasigadde toleeta buugi mu bbaala. Tebikolagana tebirina we bikwataganira. Anti tongambyeko nti essaala yo yakulaba Bobi Wine ng'ali mu ntebe. Ongambye ya Mwami Museveni. Kati bwemba sigambye waliwo ebintu ebimu nga already byeraga. Nti bwemba ngambye kiri kitegeeza nti essaala endala nga ndaba president wange. Katonda ayinza okuwuliriza n'amugjawo naye ate n'akuwansi. Omubbi w'ebitaano sigoyogera kompozi ng'ogamba Mpuuga omulala. Naye baana mmwe togamba ow'ebitaano mwe temuzikizaako. Ate tuzikize ku kyo omubbi bamuzikiza ffe twakula tumanyi nti ewaffe omubbi bookya mwokye. Katuyagala ssebo tunyigire eriiso ku mubbi nti nedda bambi omubbi katumusiigeko akazigo. Si yenkola yaffe ebbanga lyonna. Bafoot soldier simumanyi. Oyo simumanyi nga mukulembeze wange. Omumanyinga? Mumanyinga mubbi. Kimala. Kale, awo wennyini we tutandikidde ndowooza oba omanyi awamanyi ga foot soldier kyeki. Foot soldier muba n'ennamba nga bwe tulaba bakadogo, nga bwe tulaba bannamagye, ate nga twabalaba mwaliko ne ku parade. Fe waffe ayina ennamba ali omu ye president waffe era ennamba ye eri 001. Fe abasigadde ffenna tuli kyenkanyi. Era wolikera ku makya n'okyaza omuntu n'akugamba nti nze ndi 00 bwenti ndi 00 namba bweti. Kitegeeza nti oyo ebigende alabika ye wa birala naye ffe waffe gye tuli abasigadde tulaba nti wadde ne 001 ye kamala byonna naye still ffenna naye tuli kyenkanyi. Zaake talinawo nnamba awo. Kugambye tetulinayo nnamba wali omuwuliddeko. Naye bali muwadde ya 003. Si enkola yaffe. Tetwagala twewe bitiibwa nga tetunnafuna bye twagala kufiiringa nti tuli mu comfort zone. Twagala ebitiibwa byonna tubyewe nga tumaze okufuna ekyo kye tulwanirira. Naye nga tetunnaba katugira tulindako okwewa ennamba. Ne president yennyini tosobola muwulira ng'agamba nti bannaaye nti ndi 001. Tewali. Ffe just olw'okuba nti twabimukwasa ne tugamba nti ne mu lutalo lwaffe lwe tulimu gwe commander in chief gwabeera 001 ne 00 n'ennamba endala zonna twazimuwa. Bikwase Kyagulanyi. Gwe twabikwasa tewali mulala. Twogere ku foot soldier. Foot soldier yabeera aliwa? Twawulire foot soldier yaani leero? Foot soldier omanyi abantu balina engeri gye baagala balina ekigambo ekyendaba gye bakirabamu. Oba oliawo ne kiviirako olumu noteekawo limitation like oba okuteekawo questions oba ebibuuzo ku foot soldier yaani. Basebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti buli omu gy'owangalira oli foot soldier. Yes, weewaawo waliwo abagezaako okwagala okukivuga nti ba foot soldier kitegeeza muntu ali cross n'omukulembeze waffe. Njagala tulowooze ne ku bannaffe abakola kyekimu kyenkola naye nga tebali cross na mukulembeze waffe. Oyo ayinza kuyitibwa ani?
ngali wabbali w'omukulembeze kubanga ffe tulina gye tutambulira n'osanga nga gye mugenze waliyo omwana akola n'ekisingira ddala kyennyini gwe kyokola nga goli close olowooza nti okola nnyo naye ng'ogenze mu Arua osanzeeyo ate Bobi Wine waayo pulezidenti kwe yasinzirira okugamba nti buli omu gy'owangaalira beera Bobi Wine waayo mu kyo kitegeeza nti buli omu gy'oli oli foot soldier waayo eriyo baganda baffe ba foot soldier okuva Mbale eriyo baganda baffe ba foot soldier okuva Arua eriyo baganda baffe ba foot soldier okuva Ejinja n'ebitundu byo ne regions zizo n'okwetoloola so nange wano wendi ni foot soldier nawe ekikulu mu kyo kasita obeera ng'oli ku mulamwa gwe gumu gwe tukola ki gwe tulimu ng'ero akadingidi okakuutwa abantu obakola ki naye bw'obanga toliiko okolera abantu lujja nkolera bantu nze nkolera abantu abanga abatulaba lujja akolera abantu nkolera abantu anti era abantu bajja biddamu kyogamba nti abantu tebagenda tulaba ekyo kati nze nsigazaawo nga kibuuzo era mu bamawulire foot soldier 001 mu bamawulire lujja n'ennamba yetugibuusa lojja ennamba yetugibuusa naye oba oliawo tomanya tugenda kukulaba enkola gyo tugenda kwongera okwetegereza ate kotandise okunkyaza ngenda kuddayo abantu mbabuuze nti lujja gwe nabadde naye muntu mutuufu oba bwe baŋŋamba nti waliwo ka question mark era ngenda kujja nkugambe nti lujja ennamba y'abantu bagibuusabuusa abamu nga just baagala bya kujjonkera nga nsonga ki tebaba nansonga lwaki fenga tebatujjonkera lwaki bw'obeera ng'oli ku kituufu ate wabayo abakujjonkera naye banaye lujja bw'abanga ali ku kituufu begayiridde temumujjonkera mumuleka akolera abantu naye nga foot soldier buli omu wooli oli foot soldier as long as oli kuki oli ku mulamwa gwe tuliko tumanyi nti soja mwakiwambamu ababeera nekyagu nedda taata si bwe kiri sagala tulimitinge struggle yaffe kulowooza nti etambulira ku kakundi k'abantu abalondobemu abo abatambula n'omukulembeze waffe struggle yaffe ngazi struggle yaffe nnene so buli omu gy'owangaalira wamma oli foot soldier si ffe ffekka abatambula n'omukulembeze nti ffe ba foot soldier ffekka naawe gy'oli oli foot soldier yesebo awo nno we tuli ekyenjawulo ekiriwo gwe kati ge tosobola okutubuulira nti omusajja Kyagulanyi ffe gwe tulabira ewala mulalamu mu mbeera weeti etya gwamuliraana nze lujja nkyogera lunywe oba nkyogera kati ng'omusezi agula essowaani nti essowaani eno gye mulaba gyengula ogiraba egenda kulya lujja okitegera so nze nkyogera lunywe nti ndabye bantu mu nsi baakabi naye mbadde nkyaludde okulaba omuntu owakabi nga pulezidenti wange ekyokulabirako lujja ndowooza nti myaka nga 7 emabega wali tosobola kunkyaza wano myaka nga 7 emabega wali tosobola kunkyaza omanyi lwaki nali muyaye nnyo wali bad nali muyaye nnyo zino engalo za kabusi zino engalo zino nnaku oziraba ng'okuba ekikonde twali bayaaye lwansonga nti bwe bulamu bwe twali tukola ki ensi gye yali yatuteeka nga tumanyi nti obulamu awo we bukola ki awo we butambulira tufuna omukisa Katonda atuwa Kyagulanyi oba Katonda atuwa Bobi Wine omusajja yajja n'akyusakyusa obulamu bwaffe omanye eriyo abantu ababeera eyo abalowooza nti omuntu okufuna omuntu oba omuntu okulaba omuntu nti alina kyagasseeko kibawo oluvannyuma lw'omuntu okwata n'akuwa nze sikirabira mu mbeera eyo nze ntunuulidde oba natunuulira nnyo oba ntunuulira nnyo ekyo kikyangasseeko ekisooka mu kyo akyusizza obulamu bwaffe oba akyusizza obulamu bw'abantu nga ffe njogera nze lwakuba nti nze golaba leero naye njagala okimanye nti eriyo bangi nnyo abawa testimony oba abawa obujulizi ku kyenkola ki ku kyenjogera nti okujja kwa Kyagulanyi kwakyusa abantu bangi waliwo abaana abaali bamanyi nti obulamu bukoma ku kubba najja n'ababuusa n'abagamba nti obulamu tebukoma ku kubba
waliwo eyaggwamu essuubi nti mu nsi talina kyali beera oba talina kyali okujja kwa Kyagulanyi ne kukyusa obulamu bwe ne kumulaga nti omuntu osobola okukeera ku makya nga tolina kyoli ne bukyenkya ng'olina wookola ki wooli eriyo abantu kugambye akyusizza obulamu bw'abantu bangi nnyo ekirala lujja wali otuseeko ku BBC situukangayo kakati sebo njagala ogende ku BBC osakingemu Maka Ghetto Speaker ku BBC gy'oli genda tolina social media njina tuli esimu yo tolinako data nkwegayiridde genda ku Google oteekemu BBC Ghetto Speaker bamperiza otusimu mukyo kikyengezaako kulaga nti nze nandibadde nkimayo ki Ghetto Speaker waabwe ow'emyaka 7 oba emyaka 8 emabega sina kye nandibadde nkola ki okujja kwa Kyagulanyi kwatuconnectinga ku nsi kwasetinga value yaffe njogera oba ndi wano lwakuba nti kati ondabanga omuntu ow'omuwendo ondabanga omuntu alina impact oba ondabanga omuntu asobola okwogera abandaba ne bampuliriza nti nina kyenkola ki nina kyenjogedde ekitaaliwo mu myaka 8 oba emyaka 10 emabega so ekyo kyokka kikulaga nti Kyagulanyi akola ki ekirala abamu kufe mwana titulabanga ku muntu ali supportive nga mukulembeze waffe era bamu kufe mutulaba funa mbale mutulaba tukuba zino ebiyisoyiso tutocharinga nini tusigala nga tugamba nti yes wadde era kimanyi nti oli munnamawulire ozzenga obalaba okera bakera ku makya ne bawamba abaana baffe nga Olivia Lutaya n'amala emyaka 4 mu kkomera n'akumawo n'agamba nti yes wadde maze emyaka 4 mu kkomera nga babbala mu babadde banseketerera ebigambo bagamba nti nasibwa lwakuba Kyagulanyi naye no si kituufu sisobola kuva mwani oyo akula ekyo kyokka kikulaga Kyagulanyi kikyategeeza eri abantu abamu eriyo baganda baffe bangi nnyo be bazze batokyalinga ne babatwala mu tokya chambers ne bavaayo nga bamusazeesaze n'avaayo nga afeenya n'asigala ng'agamba nti yes wadde muntu okyalinze munsazeesaze munkozeko ebikolobero byonna nisigenda kuva kwani so abamu ku mmwe abali distance gyali mugendera nnyo ku bino bipropaganda ebikola ki ebitambula naye omuntu yenna alifuna omukisa n'odiringako ne Kyagulanyi ku level ey'okudiringa naye in person muntu ku muntu amazima gennyini ojja kutegeera Kyagulanyi kikyali era bannayuganda mutwewuunyisa lindako Ghetto omuntu yagenda ku BBC tebamwokyesa kasana weyongere wano obadde onneewuunyisizza nti omusajja yagenda ku BBC lujja onjokesa otya akasana sebo weyongere wano obadde onneewuunyisa okitegeera sebo weyongere wano saagala omuntu yagenda ku BBC obadde rujja onneewuunyisizza nnyo nti olaba BBC ntya bwe rujja ggwani atatya mbadde ngenda kukutenda obutatya okitegeera mbadde ngenda kukutenda obutatya so mbadde nkugamba lujja omuntu atadiringangako na Bobi Wine in person oba to the personal level tosobola kutegeera kikyali nga nange bwe sisobola kutegeera lujja kikyoli nga nkuli distance okutuusa wenkusemberera nintegeera ekituufu kikyoli nti kituufu lujja bye bamwogerako nti si takolera abantu bituufu oba bye bamwogerako nti oba bamujjonkera nenkitegera naye kati ngenda nkiraba nti okolera ki okolera abantu kale n'olw'ensonga eyo Kyagulanyi ategeeza kinene Kyagulanyi akyusizza obulamu bw'Abannayuganda kati ate oba Kyagulanyi akyusizza n'obulamu bw'abafulufiga era abo abantu bandibadde bavaayo ne bawa testimony nti omu ku bantu abakyusa obulamu bwabwe ye Bobi Wine. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga wonalaba nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter,
tulina aba electrical onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba regiko emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo. Amanya gange bapita Aidemba was Brenda basa Little Birds School elisangibwa wanene Nansana Chebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding abasula wano n'abadde waka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde ate tuyina wano ne kodi kwasobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tuyina vani zaffe ezitwala abadde ewaka omwana wonna waali vani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services. Njagala Omunnayuganda atulaba afuneko ku nsonga eyo yaleetera Ghetto Speaker okusalawo n'agamba nti kambeere foot soldier oyo gwe tulaba mu kifaananyi olwayo. Sagala okiteeke ku level ya foot soldier. Njagala kiki ekya mayuula ntuke ekiseera nange nyiige ebintu mbyogere nga bwe biri nga tebirimu edit era nkwegayiridde lujja ebigambo byenjogera tuteekamu okuleka kano essimu keevuze kijja kunnuma nnyo ng'ebigambo byenjogera lujja obikoze eki ng'obitemye kolera abantu ebigambo byenjogedde byonna obiteekeyo nga bwe bikola ki bwe biri nja kujja ku seemwayi oba kale tujja teekayo firi lujja oba kyemmanyi mmwe babatiisatiisa n'ekimu ku bibalemesa okuvaayo lwakuba nti sisitimu mwe tuli yateekawo ekifaananyi nti bw'oyogera ku kitali kituufu then kitegeeza nti gufuuse musango ffe abamu ku ffe twabigaana eddembe lya buntu teri yavunaanyizibwa ku ddembe lyange nti lwaki siteekeddwa kuvaayo kwogera ku nguudo nti si zeetaaga okukola okuvaayo komentinga ku Kampala nti enkuba bw'etonnya efuuka leeka ekyoga okuvaayo okwogera nti bw'ogenda ku ddwaliro e Mulago bajja kugamba nti soko leeteyo ekigundi bwe kibassa ekyo omulwadde we agenda kufaako ng'okola ki ng'olaba so fe abamu ku ffe twasalawo kiki ekindeetera ekisooka maze ebbanga nga ndaba pulezidenti wange ngamba Bobi Wine okumala akabanga ng'omulaba nga mulaba nga tutambula ffenna nze ndi mwana Nzarra ye Kawempe Bobi Wine oba pulezidenti wange nga mukase ayina ebiseera bye yashootinga nga mu video ze ziri eri ze balinga mu buli obulamu bwabwe ne mukyala we ezo ze bakolanga yajje waffe mu ghetto e Kawempe waliwo ekifo bakiyita aya nga ze okushootinga video yashikolerangawo nnyo video era ekifo ekyo yali eweeyawusi ng'abayimbi bagikozesa nnyo okukola ki okukwatirawo ebintu kakati awo ffe we twakuŋŋaaniranga ne bakyali bange ba Tyson baani twali tukola ki twali tukuŋŋaanirawo Bobi Wine ajja atusanga nze already nali naweebwadde obukulembeze mbaddenga mu kalabakalabu oba mbaddenga mu jagujagu okumala ebbanga nti ne bwe nabeeranga awantu nze nakiikiriranga babboyi bange okitegeera so Bobi bw'ajja asanga bageto yuti bali awo nga bwe nkugambye nti Bobi Wine amaze ebbanga ng'ayina element y'obukulembeze kuva dda era ekyo ekintu kimuyambyeko nnyo okulaba nti kimwanguyira n'okutuguza kino essaawa ya leero kyakola kyaliko nti yes wadde Bobi Wine yali alabikira mu kifaananyi ky'omuyaayo oli top omubanda naye mu reality bwe wali ng'odiringa ne Bobi Wine nga weewuunya ekyo mmanyi nti abadiringa ne Bobi oba bamanyi Bobi Wine bakimanyi buki bakimanyi bulungi so Bobi yajja bwe yajjanga yagezanga nnyo okwagala okwasociatinga n'abantu basanze mu society abaana ba ghetto ghetto president atuse mu kitundu of course ayagala okukola ki ayagala okumanya twalina ekibiina kyaffe ekya saving nga tusavinga buli lwa mukaaga bwe yajja shootinga video ze yatusanga tutuddawo abageto yuti bali awo tulina ebintu byaffe bye tulimu ajja atugwamu baboyi story ki tunyumya atubuulira engeri gye tumubuulira bye tuliko bye tukola abatunda ddongolo abatunda biki agamba kale sirina nnyo naye ngenda kubawaayo enzeeyi
ebiseera ebyo enzeeyi yali etegeeza kinene nnyo ng'omuntu okwata akakadde n'akakuwa kategeeza kinene nnyo. Bobi n'akwata akakadde n'akatuwa gwe tomanyi nakumanya mugete ebiseera ebyo ate nga tatuwadde nti atuwadde bya kamera wabula atuwadde mu sipuyo naga nti mwana siri fiti naye kyensobola okukola kankole bwe nti kyekineeno n'atuwa akakadde ketwali tetusuubira yes ebyaffe byali bya kigete era twamaliriza bakyali bafe abamu akakadde katuleetedde tinku tetwekuba twagezaako kikwasaganya naye nga of course waliwo embeera y'okwagala okukagabana mu budde ki obudde obwo nga bw'omanyi ebyekigeto youth naye ekyo kyatuleetera okwongera okonectinga ne Bobi Wine kyatwongera okwongera okumukuba mu toki oba kyatwongera okwongera okumanya ki ekituufu kyakola ki olw'ensonga nti tulaba nti star nkugambye kabambo yali already top alina buli kimu kati waliwo nsonga lwaki yandibadde ajja muki yandibadde ajja mu ghetto oba yandibadde associating naffe kubanga yali already akoze ngero butulaba bannaffe abamu bwakeera ku maja n'akasamba ffe tulina babboyi baffe essaawa ya leero abalowooza nti baabamba nga olukuba alaba nti mu ghetto tewakyali kikola ki tekyalina kyayagazaayo n'ekifo kyalo nga yava mu ghetto naye ng'akulaga nti yapangisa munyonyo yapangisa muyenga asula buziga talina byakola ki so oyo si Bobi Wine ebbanga lyonna Bobi Wine yasigala ali mu kifaananyi ekyo bwe tutyo twasigala tuconnectinga ne Bobi Wine ntusigala nga tutambula okutuusa bwe yakeera ku maca n'azambala n'agamba kati tugenda Kyaddondo ne tugamba ate Fada kasitoba ng'okoze eki kasitoba ng'olagidde era yali command dipo zonna abaniga bonna ffenna ne tukola ki ffenna ne twenyiga lwaki twenyigayo lwa nsonga nti twalaba nti tufunye representative waffe tufunye ghetto youth tufunye omuntu agenda okutwogerera oba tufunye omuntu agenda okutukiikirira kubanga kyali tekisuubirwa nti omuntu abadde mu ghetto kubanga gyava kamocha mana auta kamocha bad man okitegeera ayagala kulumba parliament in fact abamu kuffe twakirabanga n'ekyokusaagasaaga katulabira ddala tekisobokerako ddala nga tulabira ddala nti ekyo kyandibeera nga ki naye kye twakola twagamba nti no Fada katumuwe support yaffe full support bageto youth era twabawulira mmwe balujja nga mutoga aba bamunoonyeza obululu abo batambula nabo bayaaye tewaliwo agenda kumuwa tebalina nanga muntu abo tebasobola kumulonda netuseka ne tugamba leero nno bano baswadde kiri ku record nti Bobi Wine y'omu kuba MP abakyasinze okufuna obululu obungi bali bayita abaki bebali bayita abayaaye bebali bagamba nti tetulina zinnaga muntu tetukola ki tetulonda so Bobi Wine atuuka mu parliament ankiikirira bulungi nnyo ng'omubaka wa parliament nkugambye Bobi Wine ye mubaka yekka eyasooka nga memba wa parliament yava ku level era mwamuwulira ng'alayira n'agamba nti mpangudde obwa memba wa parliament oba ngenze mu parliament naye kyengenzeemu kisukka ku Kyaddondo ekyamazima bwe kyali Bobi teyakoma kukukiikirira b'Ekyaddondo bokka wabula yakiikirira eggwanga lyonna olw'ensonga nti ze yayogerako OTT emisolo gya OTT ng'olaba nti gikwata ku ki gikwata ku buli munnayuganda tegikoma kuwa Ekyaddondo yekka okitegeera bulungi so twasigala tuconnectinga bwe tutyo bukeera ku makya agamba nti bwe mba mbyogedde mu parliament nga baganya okubiwulira kakati kangende mbalumbire ddala nitumugamba ate kasitolagira Fada ffe just kigambo kyo ebeera command era twamugambirawo songa mbere ffe lwa nsonga nti twali tulina ekifaananyi mwe tumumanyidde mwe balujja abeemonyonyokololo simanya ki kye mwali temukola ki kye mwali temumanyi tongerezaako nnyo neme kugerezaako bajjalooza bya ddala mbadde nti mmanyi nti gwokiikiridde bekololo beemonyonyo nawe oliweekawo kale kaakati ebitutawanyanga eggwanga tujja bitunuulira kati wano we tuli njagala omuntu ali eyo asooka afune ku lugero lwa Fuutu Soja kubanga tutandise tumuzimbira ekya Fuutu Soja yaani kati njagala afune ku lugero Fuutu Soja Mark Ghetto Speaker ajja ate okubeera mu kifaananyi kye bamulabiramu abamu ne tugamba nti abo bayinza okuba baweebwa mulimu nga tuli ku musaala bambi bambi zindese sigwa zimpadde
nezinzizaayo kati nyinza obeera ku mulimu nga ndi road ate nenzija nenkusaba era ompita okimanyi nti nno geto nno muyise naye ezimuzaayo nze nina okukola ki kyogamba bafuuti soja beetuma bwetumi obuweereza bwabwe lujja tekikwetagisa kusooka kusasula okulaba ekituufu oba okujoininga ekituufu awo ensi ffe si we tujagala ebeere nti kinneetagisa okusooka okubeera ku musaala oba okunteeka ku musaala okulaba ekituufu nti kituufu okolere Kyagulanyi awo ensi si weeri ye bannange lwaki twandibadde tetuwagira Museveni kubanga bajeti ya Museveni gyalina esinga eya Bobi Wine gyane kyogaa nti Bobi Wine yatusasula nnyo okusinga Museveni ebimu tukozese magezi tebyetaaga kulowooza nnyo just wadde tuli mu nsinga okutegeera kwafuuka kwa bbeeyi naye olumu twekake tutegeere kyogamba tewaliyo basasulwawo ati twandibadde tugenda ewa Museveni kubanga yalina bajeti enki twandibadde tugenda woli kuba yalina bajeti esinga eya Bobi ye yandibadde atusasula buli akola ewa Bobi akolera ku llo afuna ye mmeka Bobi Wine alina mmeka ezigenda okulabirira abaana b'abasibe abasoba mu 200 abali mu kkomera okimanyi bulungi mpozi ngogamba nti tokolera abantu naye bw'obanga oli munnamawulire akolera abantu okimanyi bulungi nti Bobi Wine alina obuvunaanyizibwa bw'okulabirira famire z'abantu abaasibwa nga tubatadde ebbali alina obuvunaanyizibwa bw'okubeezawo famire z'abantu baffe abaabuzibwawo omuli Bakibalama John Bosco omuli Bamuzeeyi Damulira Kawenja n'abalala baki n'abalala bangi abo si Museveni yabalabirira abo Bobi Wine yakola ki yabalabirira kati futu soja yafuniramu wa ku mirimu gyonna eyo gye kiri kyenkugambye lujja nti saagala kino ekintu tukiteeke ku kufuna gwe mwagala kutulowoozesa nti kyetuliko tukiriko mbu just omuntu okulaba ekituufu oba okwogera nti kino eno si kituufu olina kiraba oluvannyuma lw'okusooka okusasulwa ekyo kifaananyi kyetugezaako okusiigira abantu si kituufu jjukira futu soja alina abaana alina famire ey'okulabirira ate obudde abuwaddeyo mu struggle ekyogamba nti nze sikola ani Bobi Wine gwe yayita n'agamba nti bannange lekawo emirimu gyo lujja jangu obeere nange ngenda kukusasulanga mwereeta mweka nze mu sitole yange gye nkunyumiriza mbuulira wa we nkugambye nti Bobi Wine naŋŋamba lekawo by'obadde okola ojje ngenda kukuteekanga ku mwezi wetwala wekka netwala nze n'abalala nalaba kkubo nga bw'onoolaba nti omusiraamu bw'alaba ekkubo nti obusiraamu bwe bumutwala mu kyayagala ajja kukwata eryo kkubo omulokole bw'anaalaba nti obulokole kino kyekintwale mu kyenjagala ajja kukwata ekyo nabwe gutyo bwe guli naffe bwe twalaba ekkubo eritutwala mu kyetwagala oba ekkubo erikiikirira ekyo kyetwagala twakwata eryo tuli mu struggle mwana kati kyogamba nti ate bwe tulikeera ku makya ne tufuna ate tugenda olwo tubeere nga tukola ki tetunnafuna tukyalwana funa vva ku ettuufu liri ttoopu erimalayo gogamba otya nti ate so ekyo ekifaananyi kye bagezaako okusiigira abantu si kituufu omuntu okulaba ekituufu oba omuntu okwogera ku kituufu tolina kusooka kusasulwa mukolera mullo tokolera ggwanga lyaffe mukolera bantu kyekyokka kye tusobola okontributinga lujja eri ensi mwagala yaffe nkyukakyuka nga bajjajjaffe bwe baagatta ettoffaali ku ekyo kye baazannya nabwe guto bwe guli mu nsi mukyalimu abantu nga ffe nga twasalawo at least tugezeeko okutambulira mu kululo gw'abajjajjaffe era abamu ku ffe twagamba famire zaffe nti bwenkeeranga ku makya n'owulira nti geta agukoze mbookanga buboosi oba mumbuukanga buboosi musigale nga musonga nze ngende neebaka kitegeeza nti olwo olugendo lwange nze luba luwedde lujja teriyo gwe bagenda bajjamu mbaawo ffe famire zaffe zibadde zigezangako bannanga baana baffe n'omubuuza nti wange maama oba jjajja oba taata kyogamba nti ebijja byaffe bye biriko abantu abayitirivu byonna biriko bantu baafa politics gwe lujja kyogamba nti ebijja byewamwe biriko baafa byabufuzi mulimu abafa endwadde zaabwe mulimu abafa za accident webale nnyo so bano abasajja bagezaako okuteekawo ekifaananyi kicreatinga fear muffe omuntu oti ogambe haka kati nno bwe naagenda eyo ngenda kufa lojja tusobola bbanga twakaawukana naawe n'ofuna essimu nti ogukoze ninfuna essimu nti ogukoze eyo yensi kisoboka so okufa kuli nno baleme kutulowoozesa nti okutambula ne Bobi Wine oba omuntu okubeera okwogera ekituufu then ekyo kigenda teeka obulamu bwo matiga nti ogenda kufa abamu ku ffe tetukutya mwana abamu ku ffe tugamba n'okugamba nti mwana nga nkedde ku makya n'enfa
ekyamazima mba nseetinze ekitiibwa n'abaana bange baba bajja bagamba nti taata wammwe yafiiririra ki kyokka teriyo bafe ababba busimu ffe tukuze mwana lujja tutambuliramu obwo bulamu eriyo babboyi baffe ddeyire be tufuna obusimu nga bagamba nti owaaye gundi yagukoze owaaye gundi mulongo yagukoze owange Ivan yagukoze yabadde ali mu Kagoba ku Ntebe Road ng'oyo afudde ekyo ng'afudde enfeeta ugenda muweesa kitiibwa obula afudde bw'abalesa abaana nga bajja bagamba nno kitammwe oyo mumulaba teyafa bulwadde teyafa bya bufuzi teyafa ki yafa lwakubeera nti akola ki kyogamba nti kati kambuuze kyogamba nti bwe tubanga ffe mugamba nti ffe okubeera ku saidi yaffe kiteeka nnyo obulamu mu matigga kyogamba nti bakaweese bafa lwakuba nti bawagira Bobi Wine kyogamba bawa mama Fina yafa lwakubeera nti awagira Bobi Wine kyogamba onwani omusajja yali ayambala yero yali asinga okwetimba yero Abiriga kyogamba nti yafa lwakuba yali awagira Bobi Wine so muleme kuwuliriza biboozi byabo bagezaako kuteekawo kiringa tuwulira nnyo abantu nga baquestioning bagamba president waffe Bobi Wine osibizza abaana b'abandi Bobi Wine kimugamba mmwe basirusiru mmwe kimugamba nti Bobi Wine ayina amamundu Bobi Wine yayina amakomera ne gukomawo omusango wamutwazaako ne mu koti y'amagye ne gukomawa tugende maaso so Bobi Wine ayina amakomera nti ekomera ly'ekitala Bobi Wine ayina ebisumuluzo byalyo ne bava baganda tulina enjogera egamba nti ekiso ky'embuzi kirekerera omuki kirekerera omusi ne kitunuulira omuki omubaazi